Omulabi wa 3ABN TV tukwanirizaako nnyo program amaka. Program amaka eragibwa buli Saturday ssaawa 3 ez'ekiro eddibwamu Wednesday ssaawa 10 ez'olweggulo. Program eno erunninga kagambe buli mwezi ebeerawo. Tewali bwe tugamba nti kati twagijjeko okujjako nga waliwo ensonga enkulu era basooka na kukyanaonsinga. Era okola kirungi nnyo okutwegattako. Era omulundi guli twali ku mulamwa gwa Rolls mu Luganda simayo nakirenta ntya naye kwegamba maama byateekeddwa okukola mu maka nga bwe birina okubeera oba omukyala byateekeddwa okukola mu maka ate biyamba bitya omwana okukula. Era n'olwaleero tujja kubanga tulina bye twongerako ebitono tulyoke tuleete omulamwa omulala. Amanya nze Evelyn Lufaafa nkolera Makerere University nga University Counselor. Majorly wabweru eyo nkola nnyo marriage and family counselling n'emirimu emirala egy'ekkanisa. Era sikoze zekka nkoze ne munange mwami Bikongolo era naye ajja kweyanjula tulyoke tutandike programu yaffe nga tumanzi n'okusaba. Mwami Bikongolo. Atulaba era atuwuliriza nkulamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Nze Mugerwa Madison Bikongolo, mirimu gyange njikola n'ekitongole kya Bible Sat of Uganda ng'owa Human Resource, ate era ndi musajja mufumbo. Njala kwebaza Katonda nti ebimu ku bintu bye neenyumiririzaamu okukola ku coachinga na kusomesa bantu, relationships coach ate era life skills coach, kusobola okulaba nga abantu obulamu babulaba. Entalo zonna mukyala Lufaafa tuziwangulira mu bwongo. Defeat yonna ebeera mu bwongo okusooka. Bagenda ogiraba eno ebweru ng'omuntu ali defeated already. Omuntu agenda bantu bangi bolaba abanoba tebanoba nti kubanga waliwo ensonga eziri peculiar for them as a family, as a marriage. In most cases olutalo baluluzingira mu bwongo. Waliwo ebintu ebiri extreme byesaagala kufumitiriza nako naye abantu abamu balina mental strength y'amaanyi. Omuntu n'asanga spouse we nga acheatinga naye n'aba ne mental strength ey'amaanyi to imagine nti no, things can be better and indeed nekibeera better. Omukazi omusonyiwe nga bamukwatidde mu bwenzi aba agenda fumba n'obukkakka mu bulamu bwe bwonna. Kyenjagadde abantu bategeere bamanye nti bwe tuba tuzze wano njagala bamanye nti we are trying to win battles within their mind. Bene ebwero bijja kwekola byokka Katonda nga ye mubeezi. Kale katusabe. Otusaasidde Mukama n'otulekawo nga tuli balamu amagezi okutegeera n'okumanya ye gwabigaba. We sit at the feet of Jesus, praying and asking for this wisdom and guidance. Ffe tuli baana b'Omukama bonna atulungamya nze n'omuzaana w'omukyala Lufaafa tusobola okwogerayo ekimu ebibiri eby'amagezi ebinaayamba abantu bano abagoberera. Kitiibwa n'ettendo Omukama bibyo weegulumize mu byonna ebigenda maaso ku programu eno. Bwe tusabye Taata nga twegayirira okuyita mu Kristo Yesu omulokozi waffe. Amiina. Ngati twagala okumaliriza roles za maama naye ate ogenze noleeta opening topic eyo gamba nti omukyala omusonyiwe nga bamukwatidde mu bwenzi afumba n'atereera kubanga ekisookera ddala kisooka era nze nkyencouraginga sigamba nti am encouraging obwenzi naye I think I'm encouraging forgiveness. Abantu abamu bakola bye bakoze circumstantially. The circumstances lead them to do such nasty things. They don't necessarily define who these people are. Kati Katonda bwakusaasira n'omusonyiwa omukazi asigaza ebisulo. Luganda olwo tuli ffenna ebisulo wali oliddeko kye bayita ekisulo ekyoku maaso okimanyi? Kati asigaza ebisulo mu mutima gwe nga ekitakkirizika kyamubeerako yalaba ekisa. Tayinza kuddamu kwetantala bw'aba abadde takuwuliriza abamuwuliza ennyo kubanga forgiveness mu kaseera ebeera reminder. Nolwekyo ku programu eno simanyi lwaki nange Katonda akitadde ku lulimi lwange naye njala okwencouraginga abantu nti forgive each other. Waliwo ebintu ebimu nga bizibu naye Katonda bw'akikuwa
ekyo kyo toyinza kituma muntu nti sonyiwa omwenzi True. naye ogamba bugambi nti Katonda bw'aba akikuwadde andi ndidi Katonda abisobola ekitasoboka eri abantu bisoboka eri Katonda. Kyo kirungi nnyo. So mwami Bikongolo, omulundi guli twayogera ku rooli ya maama y'omukyala mu maka. Netulaba nga rooli y'omukyala currently mu mirembe gino gye tulimu ng'ovudde ku gy'abazadde baffe. Rooli y'omukyala kati eri so expanded. Yeah, true. Very true. There's no way it can be changed. You know, tusaga nti baddeyo tubeere nga bwe tugamba tuddeyo mirembe giri egyasooka ng'abakyala batuula awaka. It's just not possible currently. Kuba olw'engeri ebintu gye bitambulamu. Naye we tugenza okumaliriza nga twogera olese ekintu ekibadde kiyamba omwami naddala okutegeera power changes. You know, nga wano nga muto yabeera na power yenna abaana bagenda bakola power shifts a bit to the wife. Then much later actually power shifts to the children. Exactly, nga bw'okyogedde. Kubanga kiyamba omwami tabeera lonely. Webale ku kajja yaako power dynamics ezo ziri mu phases ezo esatu ezo. Musajja gw'otandika nazo tandika n'obuyinza n'amaanyi. Naye omusajja Katonda oba yamukola atya akangatiisamu. Naye nkugambye omukazi afuka dominant nnyo naddala abaana be nga bakuze. Naye abakazi nakyo njala bakyetegereze. This doesn't come automatically. It happens. The power shift seasonal in favor of a woman will only happen when a woman has played her part. Kubanga usually abaana bebe enthroning, we call it enthroning. They enthrone this woman. Ne bajjako kitaabwe ne bateekako maama. Kakati they dethrone the father. They dethrone the father and enthrone the mother. Kati nga mukyalufafa bw'ayogedde kati ate ekiseera kituuka ne maama nga powers tokyalina baana nga be balina powers mukaddiye mutandise endwadde z'ekikulu. Kati abaana nga kyovudde olaba teri muzadde ayagala mwana musiru kumutegeerera. Eventually abaana bajja kutegeerera. But you do need to trust nti ddala omwana akutegeerera ina brains. Omwana omusiru bw'akutegeerera ng'ate yajja kukutegeerera anyway. Kimenya. Mu behind the scenes conversations Mchalu Fafo inaka statement ke wakoze nti do not expect miracles mu teenage okoleka omwana nga wakole ekitundu kyeno nga mu preteens bano kakati n'ebintu bino bebifaanana. Parenting erina lasting consequences. It has those multiplier effect sort of connotations ezikitambulirako. Inti as you parent today, you are preparing how you will be handled. Kubanga these same people ngogenzo okaddi wateweyinza, they still come back. Nocho kye kyandibadde mu setting entuufu actually omusajja ojja kumusanga nga he has remained with the power and his position. Never dethroned at any one time because nobody feels threatened at home. But the moment people begin to feel they are threatened, their position is becoming insecure. They don't know how their tomorrow will be. You're likely to marry another woman. Nze ntera nnyo okugamba abantu nti omukazi project nene ekimala nti I wouldn't want okukwata projects 2 oba 3. Nzeemu I really respect those men. Nze abasajja be batyo nange mbewuunya kuba omukazi nga mulungi nga afaayo amanyi nga yakuzibwa yeye nyini era still si mwangu kubanga balina ebibatambulirako. Kati gwe okujja okuwampanya obagatte babiri baku sandwiching wakati awo. So many men are sandwiched between two ladies. Kati abakazi ne bamanya nti kakati gwe botyo bwofaanana abaana bafefe tulina okubalwanirira. Ne bakutandika okuzannya nobbo. Nkiyita sandwiching na kuzannya nobbo. Ne bakuba nobbo wakati awo. Nolwekyo nga sinabakuddayo ddala ku kiri. Tweteekemu nnyo embeera y'okukola ebintu mu ngeri y'obwakatonda.
to avoid heartache, very unnecessary heartaches zetuyitamu ng'abasajja bangi bafa mangu bafa ebikutuko kubanga ali pulled in all directions, talina loyalty eri abantu bano bonna. Naye abakazi bano n'abaana kasita bakizuula nti sajja lyabendi lino, omanyi lwaki omusajja afuuka stranger? Yeyeka atakeerangako nkya omubiri gwe kugattibwa n'abantu bano abalala. Bayibuli ligamba nti omusajja kyanavanga aleka kitaawe ne yegatta ne nnyina, bombi ne bafuuka omuntu omu. Kati ekyo Katonda yasaasira, naye omwana neegatta ne mukyala we. Mukyala Lufaafa, omwana is an extension of the mother. Buli mwana wo gwe wazaala, in a sense that is you extended. Naye omusajja ebitu byaffe bya faith ebisinga tutambulira nnyo kukukkiriza. Omukyala yekka yamanyi nti and indeed ebyaffe bya faith kati olw'okuba that is how fragile this relationship can be, omusajja Katonda kyeyava akusookayo n'akuyamba. Abasajja mubeerenga ne bakazi bammwe n'amagezi. Mukazi mukwate bulungi, amwogeze ebyama bye yandibadde takugamba. Mukazi mukwate bulungi, agamba abaana. The other day twali ku program wano Mukyala Lufaafa ntukola statement. Omwana ajja bwati n'asimba emmotoka, n'anoonya Mukyala Lufaafa waali, n'amuwa emitwalo 2, n'asanga taata we n'amuweza okuggyako ekirevu. Namuwayo 5,000. Naye bw'oba okwata bulungi omukazi nga n'abaana bakimanyi, beera bawa maama waabwe ssente, even within families nga babadde abaana bakula bamanyi, bw'oba oyagala ebintu eby'amagezi okukolebwa, essente zikwase maama. That is ng'ate maama ne taata bakwatagana. Tuli ffenna? Kakati olaba even mu bakwatagana abaana bakikola ne bakusevinga kimu ne babala ssente ne bazikwasa maama waabwe ng'olaba. Kati n'ofunawo ko kachansi wona yoyeza omugaati abaana ssente bazireese. Ez'obujjanjabi bannange ndiwe nti amagumba gannuma mpaka ku ssente z'amagumba mu bukulu ng'abaana ssente bazireese. Kati mu families zetwandise dysfunctional families nga buli omu akola bibye, mu baana omusajja yakafiiramu. Era it shouldn't shock you nti abakazi bawangala okusinga abasajja. Katonda alina ekintu kino bwe yakikola. Mukyala Lufaafa nange nkyogerako, naye Katonda yamanyi saayansi we. Omusajja ajja n'awasa omukazi, omusajja nga wa myaka 3, omuwala nga wa myaka 25. Ne bakula 5, abaana bavudde waka, you know, empty nest gundi stage. Naye ngenda okulaba omusajja lutemye ku myaka 7, omukazi n'ayingira 8, n'ayingira abaana ne bajaguza n'okujaguza ku myaka mmeka 10. Abasajja ebiseera ebisinga obungi bisakyalaga obulamu buno bwe bayitamu obw'entalo n'okwefuula abaakabi, kati amaanyi be gabaggwa tebakola allies. Men should make allies. Make your children your allies. Make your wife your ally. Obikola kati ng'okyayina amaanyi. Bw'obaako by'osobola okukola, it's not just about fees. It's not just about baako ebimu by'osacrificing for the good of this family. Nolwekyo lwaki njagadde nnyo okuemphasizinga nnyo, wali mu maaso tujja kuleeta omusajja, naye njagadde nnyo okulaga nti ekisinza okuleeta obuzibu n'okkalubya roolu y'omukazi ye position y'omusajja. Patronage is still a very big challenge mu African setting. N'ekintu ekitalinamu nnyo makulu, we want to patronize everything. Authority and power tukyayagala esentalinge ku musajja. Ntera nnyo okujjukiza abantu nti omusajja ne bw'otakola bya kisirusiru nnyo, already powers tuzirina. Tuzirina. Nze kati ekintu kye nnina ate saagala kulwana nga atalina. Wegamba insecurities nga ze zikusookayo. Tosobola kuŋŋamba Mukyala Lufaafa nti nsobola okugenda ne nnoonya obulevu obuli artificial ng'ate ekirevu already nkirina. I have it. If I have a beard, I do have it. I am a man, I am a man. Mukyala Lufaafa kankutegeeze by the mere fact nti Katonda atonze omusajja n'amuteeka awo.
abamuwadde obukulembeze kati ekiba kisigadde noonya engeri gy'okozesa authority so si kunoonya buyinza bulala buli unfair obunyigiriza abalala. Ekikulu nnyo mwami Bikongolo lwakuba nja kuwaayo akastory mu programu eddako akajja okuyamba abaami really ebigambo by'oyogedde ebyo bikulu nnyo 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 okuyamba abaami nabo okuwangala nno emirembe n'okuwangala obulungi. Kale katuumulemu katono omulabe wa 3BN TV tovaawo. Omulabe wa 3BN TV tukwanirizayo nnyo kuva mu kuwummulamuko era njagala okujjukiza nti programu eno eragibwa buli Saturday ssaawa 3 ez'ekiro neddibwamu buli Wednesday ssaawa 10 ez'olweggulo era tusaba ogyagaliza abalala osharinge app kwegamba ogilikinge ku page zonna eza Vento Media. Mwami Bikongolo Anjabo obadde oyogera ku bintu bikulu nnyo oba mu Luganda olutuufu bayita ebyobuziba ebyenkizo topic ya power shifting eyo nagiwulirako dda nnyo yali na Musumba twali Kenya eyo ng'abuulirira abafumbo naye ng'ekyo yagezaako nnyo okuyamba abaami nti engeri gy'oyisaamu omukyala wo nga mukyali bato erina kinene nnyo naye bwana beesasuzanga mukuze ono tokyalina maanyi gakuwedde n'atandika omukyala n'atandika okuliatinga eŋŋendo leero ŋŋenda wagundi ayina yazadde n'abeerayooko oyo omwezi akyajjanjaba omwana wamalayo ono n'agamba ate kati ono owe US yampise ngende mbabeerereko nabo mbeereyo ku myezi 2 nkomewo bw'abanga relationship Musumba oyo yagamba nti bw'abanga yali nnungi nnyo nga mukyali bato omukyalo ne bwagenda mu baana abagamba ane banange taata wamwe muleseeyo yekka kino okuddayo abaana kati we banyiiga naye mami lwajja wano tayagala nakubeerawo aba ayagala kwangu addeyo wa mwami we kubanga omwami yali mukwano gwe okuva nga bakyali bato naye bwebanga tekyaliwo mpulira abakyala mu myaka egyo bacreatinga ngendo naye kyembadde kasitore kembadde ngamba kano kali true story mukwano gwange yakanyumiza nangamba nti taata wange agenda okuweza emyaka 8 Evelyn ne musanyukirako nnyo ningamba wow ekyo kikulu nnyo mumukolerewo akantu akatiisa ku kinaana kye mu celebrating kubanga munanga abantu kuweza emyaka egyo si kyangu nnyo n'aseka nnyo n'agamba kansooke mbuuzeeko ku balala abuuza ku baani ku banne ne maama kwali obadde agwana akabaga kano sentale baali baana bawala bokka nakoba nagamba bwenkirese ku peegi yaffe taata kwatali balina ne peegi yaffe nga ye taliiyo balina ebagatte eyakigumbaza ebeera mu kahaayi kwe bateeka essaala bonna mbu bwe yakyogera buli omu n'aseka nagamba oyogera ku minisita ki gwe wagenda okukolera akabaga ani gweoyogerako ne batankuga nagamba nkubira Evelyn simanyi nga kinaasoboka aye taata oyo bwe twali tukula nayogera ebintu bingi yali selfish yalina nnyo sente naye yali yeyagalanga ye meaning tebafuna emotional attachment naye yali waali naye tebalina
emotional attachment wadde kati ate ekyabaami mwami Bikongolo kyenjagadde okugjayo mbadde mu nkuŋŋaana nnyingi ng'abaami kati bakyogera lumye bagamba abakyala mulekerawo okutuggyako abaana abakyala mutuggyako abaana bakaabira ekintu ekyo naye nze njogera kati nga psychologist si just nga maama mbagamba ekintu kyo negamba teri muntu ayinza okuggyako omwana wo kubanga relationship eyo it's worked for eyo relationship teri free tokoma kugamba nti no ndi muzadde kituufu omwana ajja kuwa ekitiibwa nti oyo ye yanzaala esente ayinza ozikuwa naye nga temulina relationship naye waaye amaanyi amalala wegali ennyo mu kyalo faafa nsonyi okusazaamu katono mulina nnyo amaanyi mu ngeri y'okugumiikiriza nosensi y'abaana nze awo wenneewuunyiza Katonda atonda omukazi muveeko wabeerawo omwana nosensi gy'aleetawo nesiri ngeri unbearable but you'll find nga balina engeri gye bakwatagana ne maama we n'omusanga sebunga the mother is hugging era ibo bategeeragana batudde mu ntebe neze akantu kali essaawa eyo nga njagala kakwata mu nso naye nga ate maama kakati ekyo nze ntera nnyo kitaputamu bwendi omusajja kola kitundu kyo have your peace teweegula nze sibirivingira mu kwegula ku mwana teweegula naye nga beerawo olina okubeererawo beerawo kola kyokoze ozisasula naye naawe vuga ku motoka ogende okyaleko omwana ono nze taata wange yali mukambwe she wasn't his lovey-dovey fathers naye nga nkyalina sports as I love from him nzijjukira those important sports I can remember nti when akola P7 I was the best in the center naye best in America with 10 but I was the best somero lino lyali abawala bokka nga liri ku border ya Kenya sister taata wange yasanyuka nnyo nangamba nemuliranga ng'owulira taata musanyufu engeri gyakyogerako nangamba kati ngenda kutwala mu zoo kutwala simanyi wa nantwala mu zoo nantwala mu gundi kwegamba okunnambuuza ekyo ekintu kyaliwo maybe 30 years plus ago ba 40 years I don't know still part of you tekinvangamu eyo yali connection y'amaanyi so bubeera buntu butono nti taata ye tagenda kubeerawo buli kaseera bataata tebalina patience ate oli mutuufu ate ne mukama yakikola nti you have a special position mu family mwena temugenda kubeera nga mwenna mutwalenga omwana era kugiramuko mulala okulevelinga omwana ate okoze bulungi okukajjayo mu kyalo faafa saagala nnyo omusajja weekoze by'abakazi kubanga ate abaana bano beetaagamu okugugumula era omusajja bw'ajja n'abeerawo bw'ati you realize nti alina byagugumula kubanga naturally you know omusajja obeera wired up not to tolerate nonsense kakati ate ffe kyetuyita omukazi okutoleratinga nonsense ye balancing element Katonda gy'ateekawo mwenna bwe mubeera ku extreme agenda okulaba abaana nga mubakosa naye nga ate naawe weetaagamu mwana bamanye nti kakati this ate kikulu kiyamba omwana naye kati mwami Bikongolo their fathers who absent completely naye yes balabikako ewaka once in a while abaana the children naturally de-associate with you kino tekiriko nti omukyala akuggyeko abaana bakiraba true balaba mama waabwe nga struggling akukola kino naki so abaami bakikwata bulungi babajjako bujja naye era sikugira abakyala omwami ono ne bwabeera absent father omukyala aleme kugenda mu maaso nga naye abongeramu okubagamba mumulabye taata omu bw'atyo bw'ali kati tabeerawo talina kyayo kati ate si kirungi kubanga era twongera okukosa obwongo bw'omwana ono kuba ajja kukula ayagala okufumbirwa naye ng'omusajja amulaba mu zero so wadde nga kiri bwe kityo ate maama talina kwongerezaako abaana bennyini bamanyi okusalawo gamba bannange ngoba nabangamba wa 80 kyankwatako nnyo bambi ne ngamba abaami balina okubeera ne relationships ne family zaabwe nga zikyali nto so naye mwami Bikongolo simanyi oba olinako kyayagala okumalirizawo awo akaroli ya maama then oshiftinge tugende ku role endala enkulu ennyo eya the great leaders of the families ndoza tukoze bulungi nnyo okukola bridge I call this discussion a bridge two bridges between role eri eya maama ne ku role ya taata ekintu kyennyinza okunyweza
kwe kumanya nti ebintu ebisinga bikolebwe mu love. Yes. Let them stem out of a spirit of love. Nti omusajja osobola okusigala, I love the way listening to you engeri gy'obadde okijjayo. Omusajja tetumutika kazito katasobola, naye tumugamba ebintu bikolere mu kwagala. Yes. And once you do things out of love, you'll do your best. Abaana bamanyi okutuula ne beekonvinsinga ne bamaama baabwe. Era bamaama bamanyi ebyama bingi taata byotayinza kumanya in most cases ku baana. That's not a problem. Yes. Naye find solace in what Mrs. Rufafa is saying here. Where should you find the solace? Find solace in the fact nti paati yo gy'olowooza gy'olina okukola ogikoze. Charles Rufafa repeatedly said nti naye oyina aba boosisinkana nga bali absent. Yes. Totally absent mu buli kintu. If abaana bakula nga balaba ennyumba teriko fingerprints zo, emmotoka teriko fingerprints zo, their journey of studies does not have your effort and sweat. Ne batunula ne balaba mu bulamu bwabwe be balwala tekikukwatako. Yes. Lwaki Visitation days toliyo si kirungi. Nolwekyo twagala okuzimba endaba n'endowooza etegeka omusajja okusigala nga musajja naye ng'ate agasa. Tetwagala musajja nga musajja naye nga nogasa togasa. Kati if that should form a bridge, nandyagadde mukyala Rufafa tunulire ku musajja ono. Yes. Of course manyi tujja kwogerako kino tusobodde mu kitundu kino, then ne mu kitundu ekiddako tujja kulaba kye tuleeta. Mu notisi zange nagamba nti bamaama bano omulimu gwabwe guli clear okulaba, guli well analyzed. Society seems to understand the role ya maama. Yes. Naye kikyali so confusing. Society yennyini eplacinga a lesser burden ku bataata okuzanya ekitundu kyabwe. Omusajja ne bw'abeera nga tatuukiriza buvunaanyizibwa, glaring obwandibadde obubwe. I'll give you an example. Omusajja ng'okusobola okuprovidinga fees n'okulya kw'abaana, society temukuliriza nnyo ku bimulemye nga bwekuliriza omukazi. Era abasajja mu male dominated societies, abasajja bali slow okukuliriza obunafu bw'abasajja bannaabwe, but so quick and fast okujjayo ensobi z'abaki. Lwaki ntandikidde awo? Ekyo kye kifudde rooli y'omusajja okubeera blurry, eri awo tetegeerekeka, era atuuka n'akootinga n'okukootinga nti ettaka kwe muli lyani, ennyumba enaani yagizimba. It is much more than na property ennyumba gye wazimba. Rooli yo eteekeddwa okuba nga esukka, kubanga bw'otandizimbye ennyumba ebintu binaani yabitandika. Go bitandiikiriza n'osika omukazi ono n'omujjaja, ate era n'ebyokuzaala go birimu. Kitegeeza nti ennyumba toyinza gitukootingira nnyo kubanga olaba n'ekkovu lirina essonko werisuula. Ate ffe abantu would still surely need to have a home, have a house. And that house is also not interesting ng'olimu wekka. Yeah, kakati abasajja their role is blurry, tetegerekeka bulungi kubanga society ebajjako seems to lift the burden. Naye omanyi societal eye, ntera giyita societal eye, eriiso ly'abantu bano abatulaba liri so deceiving. Waliwo kye tuyita the reality check oba reality eye. Reality check egamba rooli yo bw'otagikola obulamu buno. Ndoza nabadde in one of my radio programs ngamba abantu, I think it was one of the family life programs. Nagambye abantu nti marriage is like opening up an account. The day you say I do, you have opened up an account. How you save, and every day
we are saving emotionally ku account oyina kyoteekayo, psychologically oyina kyoteekayo, economic wise oyina kyoteekayo. Kakati abasajja bangi accounts twaziggulawo naye we are not depositing. Thank you. You've heard of Gottman? Gottman is a marriage researcher. Yes. Actually, I need to me a lot because he uses the bank. The same analogy. The same analogy, yes. So, mukyalo Fafa njagala abantu bamanye nti eyo o depositinga. Yes. How you deposit ku role eno. Ekikwewunyisa ku role y'omusajja naddala in the aspect of parenting. Ofunamu emirundi ebiri. Kati ngenda kwewuunyisa. Basajja batono nnyo abali blessed okuba n'obwongo nga bwe nnina. Butya. Amina. Butya. Kubanga kye kikulu. I like the self belief. Yeah. Kyoto kisanga buli wamu. Njagala kijjayo ntya. Yes. Obwongo buno nti mukyala wange buli bwazanye ekitundu kye eri abaana bange. Mpulirira ddala nga nkoze bulungi. In most cases abasajja batono tuli batono ekyo nkimanyi. Who really feel nti omukazi bwazanye ekitundu ku baana baffe anyambye nnyo, I should love her the more, nteekeddwa okumwebaza ankwatiddeko. Abasajja abasinga obungi that goes unnoticed. At least mwami Lufa patali bwati. Of course tasobola. Yomu kuffe. Yomu kuffe. Oyo yomu kuffe. Batono nnyo. Kakati lwaki nkirese? On the other hand, omukazi ne bw'oba tomukoledde binene naye n'omwagalira abaana be n'obeerawo you a present father eri abaana be. Yes. Oba okoze kinene. Ositula spirit ye bw'oti. Era ngena nembulaba bwennyabo nga kali mu marriage gye batakaagala. Naye ng'omusajja ayagala nnyo abaana. Mwami Bikongolo, nze omusajja wange byonna bibeerewo, omusajja oyo ayagala abaana be. Kati bambi ogenda okukalaba laavu y'abaana nako gye bakaagaliramu. Eyako teriiwo naye ey'abaana kali mu secondary love, kali mu perceived love, ka-perceiving and perceiving through the children. Naye kafumba. Kati kyenjagala abasajja bayige nti the way you deposit ku account yene ya parenting ng'ogikutte n'amagezi etegeeza kinene nnyo. Yes. Abasajja abakulu nganze abalina abaana be bajja okitegeera, abakyali abato tebajja kukitegeera. Naye olaba nga buli bw'ofuba n'obaako ky'okolera abaana bo. Mukyala ogenda okuna bali all smiles. Kubanga bambi. N'okumulero just even carrying the baby. Webale. Ke kali ke nayogedde mu program eri nti omwana ono women view children as their extension. Yes. In other words, buli bw'omwagalira abaana era it shouldn't surprise you nti abasajja oluusi abenzi bw'alaba nga omukazi muzibu wa kutuukirira laavu yonna agiteeka ku mwana, taleeta birabo bya mukazi, aleeta bya mwana. Kana n'akabuusabuusa omukazi meanwhile ali mu ddirisa alaba n'akabuusabuusa n'akaleetera gundi bitoyizi biki. Ogenda olaba ng'omutima gw'omukazi akoze ki? Agututte. Ayagala amala n'akola n'obwenzi ku mukazi naye ng'ayise ku mwana. Kakati oba omusajja omulala atali nannyini baana atuuka n'okukwagalira omukazi lwakwagala baana, gwe nannyini baana bano sirusiru gwe kankogereko katono nnyo nemekalwako kiki ekikugaana okwagala abaana bo. Mwami Bikongolo, katekawo kakoma kapooza tuwumulemu katono tukomewo.
mulabi wa 3BN TV kulikayo nnyo mukumulamu okwo mwami Bikongolo njagala point ereme kuzikira obadde okakasa omwami nti bw'oba omuntu omusajja omulala asobola okwagalira abaana bate nga si ye taata gwe waalikoze otya ngena nentunulira obwana obumbulina ku kkanisa gye tukyala nzola okuba sikyalina abo babebies abo nze abange bakuze naye omanyi omwana Katonda yakola omwana ali so exciting kyotayinza kukkiriza mukyalufaafa ku buli stage omwana anyuma nkyala mu maka g'abantu nendaba balina ku baana abakuzeekuzeemu myaka 22 ng'olaba omwana musajja you admire n'otandika okutunulira ababo tebanaba kutuukayo naye kakati g'oba admiringira wano noga kati bano when they meet n'abazadde boogera bali ku wave at a certain level muba mufuse kati bamukwano respect weri mulimu maturity kakati ate mukyalufafa kati okimanyi ndowooza nkiyitamu naawe wandiba okiyitamu nojjobaako buno obuto buno bu myaka 3 bulina engeri gye bunyumamu nga kitaata ekibuzaala kiri byakyo tekifaayo kwegamba yu awo njagadde abasajja okubasaba naye ekibasumbuwa nayagadde mu presentation yange eno nakiteekamu permit me to make a few statements here to read them out in English. Social scientists have since ignored the father role in studies of family life. Nti ba social scientists bangi mu kunoonyereza kwabwe okola studies omulimu gw'omusajja mu family tebaguwadde nnyo biseera. For example, Clark Vincent, 1961, in his studies, had a ratio. Can you imagine what a startling ratio this is? Statistic had a ratio of 25:1 for girls and boys. That is alarming. 25 akola studies ku bakazi. That ratio against one. So for every 25 girls. Ainako one boy gwai interested yokuyigako inequitable kwegamba kati ogenda okulaba society knows so much about kikyo omukazi kyateekeddwa okukola than what men no wonder abasajja roolu yaabwe eri constructed by themselves. They see themselves as providers of sex. They see themselves as providers of leadership. Yet it's not written anywhere until omusajja yateekeddwa okuleadinga yekka. Leadership is a shared role. Bosoma obulungi Bible yo mukyalufafa. It's interesting to see Deborah in the book of Judges. Can you imagine in a male dominated society eyaba Israeli mu kiseera ekyo Katonda asitula omukazi Deborah against all odds namufuula judge. Katonda ine bintu bye yatuteerawo nga ne bwaba statement tagirese bukukuubira outrightly atugamba omusajja tukayanira kubeera leader kubanga leadership is a shared role. Kazi asobola okubeera leader era kakati tubirabye mu mawanga mangi. Ekimu ku byafiiriza Kamala Harris obukulembeze bw'eggwanga lya America igo y'abasajja era balwana abazungu kikyagaanye olaba ne mu bazungu abazungu bagamba mukazi era kiri very unlikely nti America balirabako president omukazi. I'm also thinking very unlikely kubanga Rodham Clinton era naye yalemesebwa lwekyo bw'onoonyereza ennyo abasajja bagamba musaaga tujjeyo naago omubuto omukazi tatukulembera wano. Kakati noono almost at the edges wali actually Donald Trump is so lucky, one of the luckiest. Abamerika mwenchogera mu Uganda ndoza tebajja kumpulira sajja ekisiru I think he's one of the luckiest. Joe Biden kankutegeeze ku Trump nga bwafaanana
batya mutiye kubanga yagwamu ku bigaawo ne batandika okuliriza ebigobya ni atagwa laba n'akaana akatoka gwa n'abavuka bagwa kakati ne basikamu Joe Biden ne baleeta omukazi the moment nga bakoze ekyo mu male dominated society abazungu batusinga kuzanya buzanye cards zaabwe batya they play their cards in such a way nti omukazi bamulabawo nnyo but where business must be where business must be serious things bajja kule bana ne bana kati bine bintu si bya kikazi siwulira mumpulira banaggaga sirabo bakuliza tebasobola kubanga omukazi balina bebakola ki bamuplesinga so njagadde lwaki tuli mu analyzing ebintu ebyo bye biconfusing abasajja nobeera ne powers ezitali ne weerimba you ntera kugamba bantu you live in a scarecrow house tebeera nyumba ddala in other words it is imaginary kiringanga nze ekifo wenkyesingira ddala okwebuuza why people waste their time ku equator omanyi Mogerwa there is a way look at things very differently you find people bayiwa amazomo msimanyi it is an imaginary line so I cannot with all the realities zemanyi munsi then I cannot take much of my time for something ekiri imagined equator no basanga bavudde naje bavudde ne bana Uganda ne babeerawo era I've only been forced once by my children to make a stopover just for my children babisomako bakola nenze mu mind yange nali nagigamba dda I cannot go to watch an imaginary line musimanyi bosala nodda side zeno amazi gaina be gakola so they usually tell people to pay babakolere test I have never paid for that test because I don't need it there are so many realities in life zensolo okutwala spending yake bisera byange kati abasajja bangi ntera nnyo kozera statement endala they are equator men by mpita ba equator men they imagine nti bamanyi ne bwaba talina manyi lwaki society ebateekako akabubi Robert Sears mu 1957 naye mwennyini awamu ne Miller ne Swanson mu 1968 and many others concentrated their studies on mothers not fathers jafafa njagala ngenda nnyo mpola kubanga njagala abantu bategere obuzibu bwe buva we know so much about the role of a woman mukazi n'otuula bwotyo rarely do people tell people have you heard people nti omusajja statement eyo nze nsoso gyogera nze nsoso kyogera ojjogera ogamba nti omusajja n'otuula bwotyo so omusajja can sit in anyway bwakola ki bwayagala naye omukazi tumanyire bwateekeddwa okutuula mukazi tatuula bwatyo omusajja yeddi lwatuula obubi ne tumugamba nti omusajja tatuula bwatyo kakati abaana baffe abalenzi abali eyo abatagala kubeera bagwagwa tubayambira ku programu eno kubanga obulamu buno buzibu ogenda okufuuka spectacle mu Luganda kyekintu ekyerolerwa betugamba nti yafuuka kyerolerwa okola ebintu ebikuswaza abavubuka kye bayita ebikulabisa notandika okwerabisa naye nga weerabisa unknowingly kubanga eno gyoswalira ekimu ku byenjagala ku America I think it is in America where the prerequisites the requirements for being a leader the stake is so high inti juzi wano ne Bush bwatasobodde kujja kukulayira kwa Donald Trump no Bush yasobodde okujja yabadde gundi yabadde what is his name Barack Obama teyajja ekyo kya yajjako mu bimu yajjako ye muku he came on one of the occasions mchala teyalabise Barack yajja mukulayira naye omukazi obutajja Abamerica okumanya bina requirement bina expectations of who a leader should be era nze ndowooza
buli musajja singa weegomba nnyo expectations z'Amerika eri leader waabwe president waabwe n'ozifuula ekitundu ku bulamu bwo ne bw'oba tolifuuka gwe president oba yadde LC chairperson zigenda kukuyamba. Americans do not expect their president, even former presidents, to appear nga mukazi we tamulina. That made news. Mukazi we aliwa bayombye ate nga yinza okuba nno gweri ku Trump mayimu omukazi alabika zibwalidde nnyo okumwagala. Kati lwaki nkisiseeyo nti society ejja netulimbalimba research simungi akoleddwa ku ffe nekuleka noyinayina nga bw'oyagala era mukyala Lufaafa okimanyi ffe tukyasinza okuswala abasajja bintu tubye twekolakola ne weegiragira n'obasanga kubanga golowooza you are free to do anything that you want enjaga nojinywa mu overdose and all that noyisa tembo. Abakazi sirabangako omusajja waliwo omusajja omulalu ali wandege yaawo recently namulaba omusajja oyo yaliwo nga nkyalina Makerere University awo. That's how I came to know him. Bwe nakkiriranga wano by then yalinga nga Post Bank okujjayo akasente kange government ke yabanga enteereddeyo. Omulalo oyo yatusumbuwanga nnyo. That's how I came to know him. Nayitanga wali mu kageeti awo akatono aka hole ya UH tukkirira wano njije nfuna akasente kange Post Bank yabeeranga wansi awo bana kati ekyaliwo simanyi government gye yatuteranga akasente. Naye omulalo oyo ng'abeera bukunya nagira okugulu n'akusuula eri n'okulala n'akuteeka eri wano wakati n'alengejja. No efforts done by men. Era twamuyitangako buki buyisi. Mukyala Lufaafa, you know very well, abakazi basiba basimba emmotoka bakola kyonna ekyo buli bwe balaba omukazi omulalu bamwambaza mangu. Kitiibwa ky'omuki ky'omukazi. Ate n'abaami baba bagenda constituting nnyo de. Kakati balwana ekyo bo kye balwana kye kituleetesa n'ebigambo ebimu mu Luganda tiriyo kigambo sekazadde ne tulina nakazadde. Amanyi simanyi oba abantu bategeera lwaki njijjayo ebintu bino bibayamba okutegeera obuzibu bwe tulina mu parenting. There is not any language gye tuyita ekigambo sekazadde ne bwe nkyogera okiwulira ti tekikola makulu n'olulimi lwange terukisobola. Sekazadde naye nakazadde kya bulijjo balyoke kubanga society egulumiza okuzaala kw'omukazi naye neetateeka nnyo maanyi nasira ku buzadde bwa musajja. Paati eno njagala ngiveeko ntya mukyala Lufaafa. Omusajja atulaba ku programu eno society yakulekera burden okukola ebyamagezi. Bw'osalawo okuyita tembo okufuka spectacle ozaale ng'olinganga nkoko mpanga. Ku social media balaga empanga etakulira obwana bwayo. It trended so much. Social media okwo kyakola nnyo amawulire nga seggwanga yerina obwana etakula nesula nebisaaniko nesula eno neyita obwana ne bulya neva wano negenda nebutakulira. Kyatrendinga nnyo why? Kyewuunyisa si kya bulijjo. Naye tosobola kugamba ku social media nti ogenda kuleetera abantu balabe enkoko enseera ng'etakulira obwana. Kitrendinga ennyo kyewuunyise. Kyembanyala okusaba abasajja ekya bulijjo be basajja okusula obuvunaanyizibwa obwannakazi badde nagamba obwannakazadde mba mbafudde bakazi obw'okuzannya ekitundu kyammwe nga bataata. Naye mufube mu kizannye mubeere n'emirembe. Eri gye twatandikidde ne mukyala Lufaafa, you will become a stranger in your own home. Maka go wagazimba era kati abasajja ennaku zino mbawa amagezi bw'okyankalana n'omukazi ng'olaba muli ku point of no return. Gendayo okoleyo obuzigo bubiri sirikira eyo bano baviire tojja kubasobola tosobola babeera omukazi n'abaana tebagobeka waka. Ekyo njagala abasajja bakitegere tebagobeka. Kakati bw'olaba nga bikulemye things have gone out of your hand tokyasobola kukuuma amaka gano nga gali intact. Byonna byokola goba ovaawo
Statement is very contentious. Goba ovaawo kubanga tojja basobola. Bebo boyogeddeko abategeevu ndowooza. Naye ndabyeko n'abo abakeeza abaana ne maama ne babafulumya. Nebagane batayaya bonga basigadde. Batandika obulamu obwabwe. Naye era mwami Bikongolo ensonga zoyogeddeko ndowooza omulabi waffe zigenda muyamba nnyo. Naddala omulabi kati omwami kuba tuyize nti omwami olina obuyinza obwakuweebwa obulina era teweetaaga kubulwanirira n'okutegeera nti obuyinza buno wadde n'omukyala akuyambako naye oleme kusuulirira obubi okuba kigenda kukosa mu myaka egyo egijja. Nera nsaba mwami Bikongolo osobola okurapinga obugambo obusembayo tusabe n'okusaba tugalewo programu eno tusinkane mu programu eddako endala. Society teteeka kazito ku musajja kuzannya kitundu kye nga taata. Naye akazito omusajja alina omutegeevu olina okukeeteekako. Society tegenda kulwana naawe. Kyokka ate erwana n'omukazi ndowooza nakiraze erimu. Nolwekyo kati awo wewa kyasinza okubeera confusion mukyala Lufaafa nga bwe tulabye. Naye tusaba Katonda akazito kano yo Bible expectation eno Bible egirina ku ggwe. Naye bodda mu society ekuleka n'oyinaayina. Naye twagambye ojja kuyinaayina ng'ofuuse spectacle ofuuke ekyerolerwa. Nsaba Katonda atusaasire tukole ekituufu ng'abasajja. Katusabe. Tweyanzizza Katonda kubanga otuwadde okutunulira ensonga zino nga bwe ziri. Some of these facts are very piercing and painful. Nebe tunazikkiriza nti bwezityo bwe ziri ate Mukama osobola okutuwa remedies. You can remedy the situation. Tusaba Katonda otuwa amagezi naddala abasajja otuwe ne humility okukkakana okutuula ku bigere bya Yesu. To say sorry to our children, to say sorry to our spouses. We tubadde tulemwa otuwa amaanyi ate okusobola okukola ekituufu to the glory and honor of your name. Betusabye Mukama okuyita mu Yesu Kristo omulokozi waffe. Amiina. Yatuwasa bumalirivu oyagala ngoyo Mukama gwakuwadde ekyo kirabo kyo gwe mugabo Mukama bambi gwakuwadde okumango bwesigwa endagaano ginyweze. Yatuwasa mikono ebiri yatuwasa bumalirivu oyagala ngoyo Mukama gwakuwadde ekyo kirabo kyo gwe mugabo Mukama bambi gwakuwadde okumango bwesigwa endagaano ginyweze. Tewali kintu